People power. NUP. Everywhere. People power. NUP. Everywhere. First of all, ngena kuswala omusabi okujukiza bannayuganda bonna zamula ekyo tugezaako mbagamba omunaku tugezaako mbajukiza nti eggwanga zino lyatuvadda mu ngalo nedda mu bantu abatategereka kuba kino tusangawo mu 2024 kulaba ng'omukulembeze w'eggwanga omukulembeze eggwanga linalina kulyawo obuyinza okuvunaanyizibwa ebimulonda nga basa omutuusaako ekitwa ekyobulabe mu budde obw'emisana nga kikolebwa abantu abo abayitwala ssente z'omusolo nga balina bakuuma bulamu bw'abantu naye ate batandise kwagala kujja obulamu bw'abantu erisasi erikubiddwa oba amasasi agakubiddwa tegakubiddwa Kyagulanyi yekka gakubiddwa ffe ffenna nga bannayuganda amasasi agakubiddwa tegakubiddwa Kyagulanyi ng'omuntu gakubiddwa buli munnayuganda so kaakati poliisi n'amagye ne zonna bonna ababadde mu operation eyo bagala obabuuza nti gwafuuka ddi omusango okuba nga omuntu asobola okutambula n'agenda gy'alaga mu ggwanga eryo lyakola ki lyabeeramu singa ekisanze mu nsi ndala wandiika mbi ensi ndala kale talina biwandiiko bimutambuza mu nsi naye ali mu ggwanga lye Uganda kyekitegeeza kino nti no mwagala kugezaako tukateiringa kututemako magulu n'okuddamu kutambula naye ekyo mulimba bannayuganda mubongedde kugezi maanyi bannayuganda bagenda kweyongera okutumaanyira basinga okuba nga bangaji bannayuganda baagala change bannayuganda bakoowu baagala kukyusa okulembeze basobole okuba nga beetegerera nga tebakyatya mu nsi yaabwe omugaa nti mwaleeta emirembe ki ng'omuntu wamukuba essasi bisanattuka mirembe ki nga tiyagasi yafuuka mmere nga tiyagasi mungi okusinga oxygen mu ddwaliro mirembe ki gye mwalwanirira bye bitwalulyanga mu mawulire edda twabisomangako busome edda nti byalinga emirembe giri nga bw'otambula bakukuba essasi bakukuba tiyagasi bakola kino nebizzeemu bitambula kaakati kikyo mwagezaawo okulaga bannayuganda mugezaawo kuintimidatinga bannayuganda but gye balinakoma okusirika nze nkiwa I am very sure gye banakoma okusirika wagenda okukoma okuddamu okusituka badde mu madimani ngekye baagala betiriza eggwanga lyabwe. Meya wa Nakawa tuli wano mu ddwaliro Ensambya nga tuzze okulaba embeera omukulembeze waffe omwagala w'abangi omwagala w'Abannayuganda embeera gy'alimu oluvannyuma lw'okuba nti waliwo abadde bagezaako okumumalawo okuggyawo obulamu bwe. Twagala okwebaza Katonda nti obulamu bwe abutaasiza yadde ali mu bulumi bw'amaanyi ekiwondo kinene nnyo ekimutuusiddwako era bannayuganda bonna gye muli tusabire pulezidenti waffe Kyagulanyi tumusabire asuuke kubanga bino bye bamukubye tetumanyi kigenda bivaamu mubaamu obutwa mubaamu obuganga mubaamu ebintu ebyenjawulo ebibye ennyo n'olwekyo tumusabire tuyimirire wamu naye mu mbeera eno etali nnyangu kino ekimutuuseeko tekimutuuseeko ku lulwe nga ye naye lwa bannayuganda lwakuba nti akulembedde olutalo lw'okulwanira bannayuganda okulaba tuva mu mbeera embi ate tudda mu mbeera ennungi tukivumirira ne sikuvumirira yenna era tugaa tekikolwa kino ekikoleddwa bannaffe abalina ebyokulwanyisa emmundu n'ebirala kya butiitiizi ekyo tekikola mu nsi ŋŋunjufu kibi nnyo tukivumirira bakkirize wabeewo okuvuganya bukyanga Uganda ebaawo tubadde ne gavumenti nnyingi eno si egenda okusembayo ne bwe banakozesa buli kimu kyonna ne bona bweyagala otya gavumenti ejja kukyuka n'olwekyo twewale tugende mu muzannyo omulungi ennyo nga tetukozesa bino tukivumirira era tukowola bannayuganda bannange nga tubagamba nti kino we kituukidde ku mukulembeze waffe Kyagulanyi ate gwe ali eyo ate gwe atalina bw'oli ate gwe n'erinnya lyo gwe alitamanyikiddwa oli ku ki twebereremu nga bannayuganda twegatte tulabe nga tuva mu mbeera eno kubanga embeera eno bannayuganda gye baalwanirira omulembe gwa Miini bino bye byakolebwa omulembe gw'Obote bino bye byakolebwa n'olwekyo tetwagala kuddayo mabega kubanga amazima ga Katonda ayambye ne bajjajja bakyagulanyi oba oliawo kubanga ekintu kino kye bakoze kibakutuukira nga bebadde bakyagala obulamu bw'omukulembeze waffe ne buggwawo amazima gennyini singa Uganda essaawa ya leero eri ku muliro n'olwekyo tubalabula nti bannaye babakola ebintu bino babeeremu akategeera balowooze kuba kati ako kabadde kabiriiti akabadde kasobola okuma omuliro ku Uganda yonna olwaleero ekyali Kenya mwakiraba ekibadde mu nsi endala mukirabye twegendereze nnyo nga tukola ebintu bino ebyamalala tolebe ennyamivu nnyo sigenda nako yanjula mannya
twala okulabula eri abo abakola ebikolwa ebifaanaganako weebiti bwe tuba nga tulina pulezidenti waffe akati k'ekibiyiti ke twasigaza tuli beetegefu okweŋŋanga buli muntu yenna agezaako okwagala okazikiza tubadde emikolo nga bwe mundaba mikolo gya Buganda mbuuse na bubuusi bw'enti kubanga tuli mu mbeera nkyamu ddala embeera eno tubeegayiridde mukendeeze obusungu kuba ffe obwaffe bwe situuka busetusi mutusendeekeriza okukola bye tutaagala naye saa yonna tugenda bikola halali banyaze Haji Wasajjuma Sekyanja akulira abaazirwanako mu National Unity Platform kino ekintu kye twavedde amatulabera si bye bino byatulwanya ffe ng'abantu era y'ensonga lwaki twava ku gavumenti ya General Museveni nga tulaba ensobi kuba kati eyo eba nsobi ey'okuddira omusajja talina kyakulwanyisa kyonna n'omukuba essasi olwo kitegeeza ffe abalwana twalwanira ki abo abeyita bajjeno bonna kiki ekyatulwanya okuva mu nsiko okujja okulaba nti tuwoza tulwanirira abantu ba bulijjo bwoddira n'okwata omuntu wa bulijjo n'omukuba essasi ekitegeeza oba tolina kyokyagamba bantu tusaba gavumenti ya General Museveni ffe abamu abagireeta nze omu ku bagireeta tusaba gavumenti ya General Museveni ekkirize nti abantu baba bakukooye zino sayini yakulaga bukoowu akati k'ekibiriti abantu ke batunuulidde ng'eggwanga Uganda essaawa abantu bakimanye nti tetuteekwa kutiiririra muntu yenna ate tebalowooza nti olwokuba bamukubye essasi mukulu tugenda kutya era ensonga lwaki tusonze busonzi bwe mpulidde nti bamukubye ngenze ekira nentuuka ne ku poliisi y'ekira nesanga nga teriyo kaliyo nenvuga nenkomawo wano ekyo kiraga ki nti tuli beetegefu ku kyonna ekinaabaawo kyonna ekiteekwa okubaawo kibalowooza nti basobola okukikola tujja naffe kyeŋŋanga twavaayo mu kibiina kyabwe ekyo ekya NRM nga tubabuulidde nti ekimala kimala mukkirize abantu beekolere ku nsonga zaabwe tetwetaaga kutiisatiisa muntu yenna mu Uganda muno okiwulidde tewaliwo kye batugamba kakati omusajja wuuno ali wano mukama waffe ali wano bamukubye essasi bamukubidde ki twagala statement batubuulire enkya kiki ekimukubizza tumanye lwaki bamukubye essasi kuba bannayuganda bonna kati babateze amatu sigamba nti olwokuba tulina kye tugamba ekinene ennyo tugamba ekintu kimu batubuulire ekimukubiza essasi kiki ekyo ekibuuzo kinene nnyo twetaaga bakiddemu enkya bwe batakiddamu tugenda kukola enteekateeka era kye tunaakola tebakyewuunya enkya naddala nze kawempe wange natandise dde okkunga Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples buli kyolaba kyonna tulina stores tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe.